twagala ogende Mbale ewa Makumi Emmanuel atubulire the situation nga bwe military ni Mbale eno tulina amawulire ago gawulidde Lukulana yalemeredde omugoba waayo and 11 people feared death bagambe 18 netujja kuba tumanya ekisingawo. Good morning, what is the situation over there? Good morning, mukulu Senkubuga amawulire nga si malungi ago naye katusabe nti abasinga basobodde okuba nti basimatuka akabenje kano. Situation around Mbale is a bit cool and calm. Okujjako waliwo okwa boda ava okunyumizaako wano nti awonye okubbibwa oluvannyuma lw'okubanga asinkanye ababbi abaye batebereza okuba ababbi muwala mwami n'omukyala abadde bamugaya nti abatwale mu kifo ky'abadde tategeera naye embere mu gyabadde abalabamu nga n'abekengera naye ate yagamba nti mubuuziza nti obwedda banyumya bikingo batwala naga obwedda bali mu luzungu ate nze oluzungu sikolagana nalo bulungi kati wendabye wempulidde nga bwogera mpola nnyo naye bano ndowooza bali ku piki yange kuba mpya n'agamba nti kankome wano era wanabakomye awo naye bamugambye nti lwaki otukomeza wano tuwongereyo gye tulaga n'agamba nedda nze nkoma wano naye oluzungu lwe lumutabudde n'agamba bano bayinza okuba babbi bano lwaki boogera oluzungu. So embeera ey'okumakya wa boda ono gyava okunyumiza mu mukwano naye nga tuvudde wa mukulu Senkubuge abakulu ababa nti aba NDA National Drug Authority bavuddeyo ne babanga batandika ebikwekweto mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga era nga baba n'ebitundu naddala bino ebya Elgon babibaddemu nnyo nga bagezaako okufuuza bonna abatunda amalagala agatali ku mutindo aga gavumenti n'ate ennyo okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino omukulu Lwamiri Abbas agamba nti batambudde nnyo mu butale buno bw'olukale mwe basanze abantu nga batundira eddagala naddala nga ARVs, Panadol n'ebirala byonna ne syrups nga baziteese ku midaala mu butale buno bw'erikale nga bwe batundira n'engoye. So naga nti embeera eno tekkirizibwa bo nga abakuuma omutindo gw'eddagala mu ggwanga eddagala tetikkirizibwa kuba litundibwa mu butale nga liri ku kasana ak'amaanyi ennyo ekintu ekisobola okuviiramu abagenda okulikozesa okuba nti bakosebwa oba bafiirwa n'obulamu bwabwe. Mukulu Lwamiri aga nti abantu badde bagufudde muze okutwala eddagala lino mu butale nga balitundanga ebinyeebwa n'ebirala ekintu kyagambye tebagenda kikkiriza era wano mu Elgon region bagenze okuvaamu nga bana bakwatiddwa mu Kibanga market. Katulabe bakwatiddwa n'omukulu ono ayogerera ekitongole kino ekyendiye ng'annyonnyola ku mbeera eyabadde n'engeri gye bakozeemu ebikwekweto bino. Intelligence era tubadde tugoberera keesi ey'abantu abatunda eddagala mu bukyamu mu butale mu sayidi z'Embale era twagenzeeyo leero ne poliisi ne tukwata nga badisipuleyinga eddagala lino nga walimu n'eddagala lya gavumenti eritakkirizibwa kubeera mu mikono gy'abantu ba bulijjo ng'ogasemu ne ARVs. Abalitunda tebasomangako obusawo tebamanyi bwe baliweereza naye nga liri ku musana gw'amaanyi ssaawa 6 gw'emisana nga mu katale oba gye bayita shift market nga balitunda nga batunda ebinyeebwa oba engoye enkadde. Nga gavumenti tukubiriza abantu nti bw'oba okubeera abeegendereza okwegendereza gye bagula eddagala oba oyagala okugula eddagala olina ogenda mu buduuka bwe twakkiriza nga National Drug Authority kuba bungi buli katawuni konna mu Uganda kati kalimu edduuka lye twakkiriza eritundamu eddagala oba nga drug shop oba pharmacy ofune eddagala eriva ku muntu ategeera engero gy'ogenda okulikozesa nti bw'ofuna ekizibu osobole kutuddukira tukuyambe tumanye eddagala ni walijjawa naye bano abatunda eddagala mu butale tebabeera ne address. Okay, mukulu Senkubuge oyo mwami ayogerera NDA oba National Drug Authority ng'agezaako okutangaaza ku mbeera eddagala erina otundibwamu n'abo be bakutte. Sijja kubanga nsooka mukulu Senkubuge kankuddize akazindaalo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.